Ku ntandikwa y'omwezi gw'okuna ekibiina kya FDC kyatandika okwetegekera olukiiko mutabamiruka nga kiyita mu kulonda okw'ebyalo. Mutabamiruka ono waakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno nga muno banakibiina balina omukisa okwesimbawo ku kifo kyonna okuleka ekya pulezidenti ekyawangulwa Major General Mugisha Muntu eyalondebwa mu mwaka gwa 2012. Nga wabula ennaku mbale bubale okutuuka ku lunaku luno, Omubaka omukyala akikirira Kampala mu lukiiko lwegwanga olukulu Nabillah Nagayi Ssempala avudeyo n'alangirira nga bw'agenda okwesimbawo ku kifo ky'obwasabawandiisi bw'ekibiina. Nabillah ategeezezza nti mwetegefu okujja n'enkola empya okusobola okugonjoola ebizibu ebiri mu kibiina kya FDC. Ngenda kukola mulimu gwange gwe nsabye, kuddukanya kibiina, kulaba nti programs ziwandiikibwa, kulaba nti office meetings zikyusa. Ono era ategeezezza nga bw'agenda okukolagana obulungi n'omukulembeze w'ekibiina okulaba ng'ekibiina bakitwala mu maaso wamu n'enteekateeka ezikulaakulanya abavubuka. Naye okusingira ddala njagala omusaayi omuto abavubuka naddala ababadde bawagira ekibiina emyaka 10 kuba nabo basajja kudde kati bakuze. Nandyagadde omulembe gwe banampeeramu office gubeere mu mulembe gw'abavubuka okubeera nga bakwata obuvunaanyizibwa mu FDC. Mu kiseera kino ekifo kino kirimu Alisa Lasso ng'ono akikirira Serere mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wabula nga yavaayo n'ategeeza nga bw'atagenda kuddamu kwesimbawo mu kifo kino okuwa abalala omwagaanya okulaakulanya ekibiina. Jocelyn Nakibule, WBS mu Kampala.